Okuzaalibwa ng'oli mwavu ekyo tekwali kusalawo okwo, naye ate okukulira mu bwavu n'okaddiira mu bwavu n'otuuka okufa ng'oli mwavu ekyo kiri wakati wa kusalawo okwo. Ekyawula abaavu ku bagagga bakiyita kusalawo. Abagagga basalawo busazi okuva mu bwavu, era abagagga bangi nnyo baazaalwa baavu ddala, naye bo bennyini be basalawo mu mitima gyabwe ne bagamba nti okuva n'olwaleero tuvudde mu ttuluba ly'abaavu bayingire olubu lw'abo abagagga. Okusalawo kwabwe kwava mu kumanya kwe baafuna kwe bataazaalwa nako. Kiri gy'oli nga ssekinnoomu okusalawo n'ogamba nti ebintu bye mbadde mmanyi ebbanga lyonna binziyizizza okubaako kye ntuukako, njagala kukyusa ngeri gye mmanyiimu, n'otandika okumanya ebintu ebipya. Ebintu by'ogenda okuyingiza mu bulamu bwo bye bigenda okusalawo okwo okupya we kunaabeera. Oba onoosigala oli mu baavu oba onoobeera mu bagagga. Omuntu ng'anaagaggawala asalawo mu mutima gwe n'ava mu lubu lw'abakakaalukanyi n'agenda mu lubu lw'abakozi. Ku nsi kuno ebintu bino bya njawulo, naye abamu balowooza nti bye bimu. Omukozi n'omukakaalukanyi banjawulo. Omukakaalukanyi ye muntu akeera ku makya n'ava ewakaawe n'agenda mu kibuga akole omulimu gw'atalinamu bumanyirivu, gw'ataayagalira ddala era gw'atalinaamu busobozi bwagwo, naye n'agenda bambi akole asobole okufuna ky'anaalya. Ali bw'atyo si mukozi wabula mukakaalukanyi. Naye ate ye omukozi ye muntu akeera n'akola omulimu gw'ayinamu obumanyirivu, gw'ayinamu okuyaayaana era gw'ayina obusobozi bwagwo. Ali bw'atyo aba mukozi era okugaggawala kwe kwanguwa mangu ddala. Ekyo nno obadde tokimanyi, naye olwaleero k'okitegedde obulamu bwo tebugenda sigala kye kimu. Njagala kuzigirira ekitabo kye bayita Omuwendo gw'Obulamu, ekirimu ebigambo ebigenda okuyamba okwekkiririzaamu n'okuzuulira ddala obusobozi obuli mu bulamu bwo. Era mulimu empenda ez'enjawulo Katonda ziyategekera buli muntu mwalijja ssente oba obugagga bwe. Era mulimu bizinesi ez'enjawulo eziri ku katale kaakano mu mulembe guno gwe tulimu. Walyetaaze okwefunira kopi y'ekitabo kino bw'oba onoova mu lockdown ng'olina ideas empya. Mpitibwa Tumusiime Joseph Prosper, omusajja ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu. Bw'oba oli mu kibuga Kampala osobola okwefunira ekitabo kino ku mutwalo gumu gwokka era ne tukikutuusaawo wonna w'oli. Naye mmwe abali ebweru w'ekibuga Kampala, ebitabo byaffe bino biri ku Enjoy Christian Bookshop ewandegeya era bbeeyi y'emu ku mutwalo gumu gwokka. Kyokka ate osobola okunkubira ku ssimu yange 0757 2176 841 ne tukikutuusaako. Mmanyi ng'obulamu bwo tebugenda sigala kye kimu. Zuula obusobozi bwo otegeere obugagga bwo.